ag'omunkuubo gagamba mbu Auther Kayima ali Mukomela era nga essaawa yonna bagenda kubanga bamudipotinga okuva mu UK bamukomyewo e Uganda. Ago ge gagenda mu maaso. Imbu poliisi yamukutte, home poliisi yamukutte n'emutereka. Bakola ku nteekateeka za kulaba nti nno Auther Kayima bamuza ewaka. Mwe abatamanyi home poliisi ze zino poliisi ezikola ku kunoonyereza abantu abajja okukyala ne badduka oba ne babula. Bakunoonyerezaako ne balaba woobeera balabe okyaliwo empapula kusoza gwako oddayo ddi ebintu ebityo biriiso common mu nsi ezino ezakula. Era wano amawulire gatugamba nti no Auther Kayima munnange nti poliisi yamukutte n'emutereka essaawa yonna wakubanga adipotingibwa okudda mu ggwanga Uganda. Wabula ate ngenda baleetera akatambi okuva ewa closest friend we Namubiru okubaako byatangaaza ku nsonga za Auther Kayima since nti ye yamutwala. Igwe twekumireko tukutwaleko mu katambi yense Shila Adita subscribinga likinga commentinga katugeneko mu katambi. Muli mutya abakwano kansubiri nti nno muli bulungi. Olunaku olwaleero nina ebintu bye mbadde ndaba ebitambula ku social media nga omuntu yazze n'akola akapost kagamba nti Auther Kayima simanyi bamudipoti, simanyi bamukutte ali ku deportation, simanyi biki. And sometimes abantu abamu muno mwe batasomera bintu ne babimalayo oba ne bafunamu humor erimu ndowooza ne batandika okutambuza olugambo olutakwatagana. Kankubuulire mukwano nga tonnaba kutandika kutambuza lugambo olutakwatagana njagala ojjukire nti nno simanyi nawe nnyinza kugamba bantu mmwe mulina effutwa, bantu mmwe mulina ensaalwa ey'ekisiru, bantu mmwe mulina ettima. Omuntu yenna yatambuza ekintu ekyo olinga agamba nti oba ekyo kyoyagala kituuke ku munno or something. Naye mbabuulire bakwano, ono Auther Kayima nze mulina nabagamba nti nsobola omuteerawo omukono ne bagutemako okujjako nze Layton nga bankutte ne banziza e Uganda, then naye basobola omuzzaayo. Naye bwe mba nga ndi mutuuze wa wano nga tebasobola kunziza Uganda, kitegeeza ne Auther tebasobola muzza Uganda. So kati mmwe abatambuza olwo olugambo olw'ekisiru n'ebintu ebitakwatagana mutugjeeko obusezi, mutugjeeko obulogo, mutugjeeko omutima omubi, era eyo gye mujja okukoma nga mulowooza nti just mubyogera boogezi ku social media, naye nga mu mutima gwammwe kyekyo bwe kiri. Mulina ebitima ebyekko, muli babi bantu mmwe, ate gye munaakoma okubeera ababi nammwe tewali agenda babulesinga. Katonda tasobola kubulesinga muntu alina gutima gubi, omuntu atayagaliza. Yakaliza munno naawe osobola okufunamu. Tomanya, you never know. Omwana wa Kayima enkya yayinza okuyamba owuwo kyokka nga gw'oli wano ebintu by'oyogera tebikwatagana, omwagaliza bibi byereere. Bannange, anyway, nze kye mbagamba kiri kimu, Auther ali bulungi, ali mu mikono mituufu, talina buzibu bwonna. Nze mulina bwe mulaba nga Namubiru bamuziza e Uganda ng'omanya ne Auther agoberera. Mubeere bulungi. Abasinga obungi bagenda gamba butwekanise si kwekanika mikwano ate wali bano abatakula bulungi agenda kutandika bekanise mazeeyo beeyubudde nene bwe twekanika kyokanika kibaawo. We look amazing. We did, darling. Yeah, and I know. Ne bwokanika kabangali
esigala kabangali webale nnyo webalire Oh God, I last heard that word kabangali over for. kabangali kyategeerekeka bonna. I mean, like, it's not our fault. We look amazing. And, Wait until I know. Some of you chose books, we chose looks. bagenda kuyomba. Bagenda kuyomba. That'll be fine. Bayomba kibanange. I love you all. You look amazing. You look good, so Thank you so much. Ako nno akatambi kava wa Layton Namubiru yatuwadde obwo obubaka era since obubaka obwo buva mu mukwano gwe amuli ku lusegere katusuubire nti nno obubaka obwo obutuufu era mwenna mu bufunye wabula nga nze bwe kiba nga kituufu muganda afuno bamukutte kibi nnyo kubanga ensi ezo bannange si nnyangu za kubeeramu nzibu kugendamu ate nzibu kwekuumiramu oba okubeeramu katusabe byonna bambi bimutambulire bulungi musajja wattu asobola okufuna ekyo kyonna kyeyetaaga after all fonna kyanoonya naffe kyetunoonya yenze Shila Adita commentinga likinga subscribinga see you tomorrow.